Eyo mu bizinga bisese gye yali, eyo mu bizinga bisese gye yagwa. Omulabe waffe omulungi lowooza akayimba ako wali okawuliddeko, gwe takawulirangako kanoonyeeko. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye, tusinzidde Kalangala mu bizinga bisese olunaku olwaleero. Wali ku SB4 Media tuzze kunyumirwa ng'ate wetuyiga nga tulambulako abantu baffe bo abali eno, biki bye bayitamu, biki bye bakola, buzibu ki bwe basanga. Neeyungaako nga tulambula Kalangala, biki ebikolebwayo n'ebirala ebiringa ebyo. Tuli Kalangala District mu ssaza ery'Essese. Okay, omulungi atula ku SB4 Media letusukwaniriza olunaku lwaleero tusinzidde eno Kalangala, era wano bwetwokedde Kalangala Town. Tuzze okutuusaako ebikolebwayo, okulambula ku bantu baayo, tulabe obulamu bwe bayitamu bo bwanjawuloko n'owaffe eri e Kampala. Jjukira nti tuli ku kizinga kya Lake Victoria nga tuli Kalangala, era nga wano bwe tugenda Kalangala Town. Neeyungako SB4 Media tubeere nga tutambulamu Kalangala Town nga tulambula ku bantu baayo, tuveeko e Kampala tujjako eno ku bizinga tulabe life yayo bweri. SB4 Media tugusa ensonga. Okay, omulungi ali ku SB4 Media tukyalambula Kalangala nga nawe tutuuse town enkulu eye Kalangala, era nga wala bo beeyagala side zeri olengera lake oba Lake View. Town eri ku Lake View obeera nga olengera olubalama lw'ennyanja Victoria, ate side zeno waliyo town council, era Kalangala Town Council okulaga nti ekitebe ekikulu eky'e Kalangala tukituuseeko kyekyo ekizimbe kyayo. Waliwo Sese Muslim coming soon, which means embuga ya Bwenda nayo eri side zeeyo. Town ya Kalangala si nnene nnyo naye nga wano waliwo sajja ya bodaboda mukkirize mbabuuzeeko bana basajja kuba be bayimirizaawo entambula. Omukulu gye baleko kale sewo nawe wano tuli ludda wa? Tuli Kalangala District. Kalangala District. Kalangala eri eti? Kalangala nungi. Tayina buzibu. Kitundu kya kweyagala, kitundu kya bali ba ssente. Eno omuntu saga nti kakutwala e Kampala ovugire boda e Kampala n'okusigale. E Kampala nsobola okugendayo, ate na wano nsobola okusigalawo olw'ensonga. E Kampala mu byenfuna batusingako, naye mu byeddembe erya security n'okubanga tetufuna buzibu mu kutemulwa nga betulaba ku TV ne betuwulira ku radio, ate nga naffe abamu olumu bitukwatako baganda baffe babasse babatema nga tubalaba nsigala wano. Kyanjawulo kye kiri eno ekitali Kampala? Ekyenjawulo ekiri eno naawe ne bokkirirako wansi eyo ng'otambula owulira nga n'empewo yaayo yanjawulo, tesobola kwenkana yaka baweeyagala. Batugamba nti ebirwadde bibacunya nnyo abantu b'e Kalangala eno. Eki? Ebirwadde? Ebirwadde biri country wide sewo. Naddala ekirwadde kya Mukenenya? Biri wonna. Kisinga anaakusangayo ajja gamba oli wa wano. Naye ate naawe olina gy'ova, ate nange nyina wenva. Kuno mazeeko bbanga? Mperezaako ddala emyaka 8. Tubuze ku bakulu, ono wa People Power yambadde ready. People Power. Our power. Bakuyitaani? Amanya bampita Mulondo Fred. Mulondo Fred. Kalangala eri eti? Kalangala Kiria. Kalangala eri Kiria. Ogifunyeemu buzibu ki gwe nga? Siinaamu yadde kye ngifunyeemu buzibu yadde okuggyako emirembe. Mazeeko bbanga ki? Mazeeko emyaka 2. Kuli Kalangala. Aya. Ozaala baana bo? Sinnazaala naye nga nyinze Bobi Wine agende ku bufuzi. Wekiri baaba. Batugambye nti otemesa. Okutemesa sikimanyi kye kitegeeza. Tukyalambula Kalangala, tuli Kalangala tugende omukulu ebyentambula yabiyimiriddemu olunaku olwaleero. Kale tutwala wa? Matwala Mwena. Mwena. Bakolerayo ki?
bavuba byennyanja. eh Okay, tweyongeko tugende Mwena gye bavubira ebyennyanja. Okay, omulungi ali ku SB4 Media tusanze omukulu batugambe nti ono omukulu ye ya wa defense munamawulire Katakke Sebema Joseph oli oti jendi sebo nze amawulire gange ngakola ku kyalo kya LC wano Kalangala naye nga nze Katakke manya gange Katakke my name Katakke Sebema Joseph munamawulire amawulire gogakola otya okola lugambo wawaba abantu ababye kwe kugamba nkola ebya LC wano Kalangala singa abaddewo nga nakacheyamaani alina byantu alina ebyokukola alingena n'enkunga abantu abo nembategeeza waliyo enkiiko meeting ezo ezanakaneza village ekirala oli bwajja nangamba munange kuba nina omuzindaalo gwange kati nangamba munange koleraako wano ka distance ako kemba ngenda okukola omuzindaalo mpangise ate nange n'amanda n'agangulira kati nampa ez'okulanga nampa n'ezaaki n'ez'okutambula kati gwe omuzindaalo guliwo omuzindaalo weeguli ssebo tugulambuleko tukoleremu nga wokola kugulira naye ssebo waliwo abasajja bangi abanaakani Nairo Vacation Institute gindi bandya sente zange 3 baagirya era nabakoyotwa namala emirimu gyabwe tebaddayo kundabamu bampayo 3 endala negisigalayo wale bakwede sente mmeka 6,000 bampaako 3 wali so bangashi omwezi tegunaba kuwera kati bo wali ozeyo no babanje nakuba ku simu omukyalo omunangamba nti biveeko nze tontamirirako ate nga nze ndi musajja mukulu emyaka gyange gisobola obutabeera nga ndi mujanja bulijjo ntekwa kubeera musajja amwesimbu tutambuleko jjajja mpolampola otuleetere ku muzindaalo gwotubwiremu otulagemu ng'egyokolamu ng'ogenda olanga buzibu ki bwosiza okusanga ku kyalo kino obuzibu kwegamba tetulina nnyo okujjako nga ffe kakati ndi onodimani nolodimani muna emirimu gyaffe gigenda gikendera naye nze nali mulinga mpulira nga ndi bulungi naye ebintu ebinteganya naddala nakani omutwe ogwo gunteganya n'amaaso n'ensingo abavubuka baakuno beeyisa batya obubbi babbi naye tubatiikinga temubbanga mukole mugaane kubba kubanga mulala jja neyegomba akayunga kano nagamba nandibadde mukano naye nga tasobola ali ku SB4 Media tuli Kalangala nga tuzze kulambula ku bantu b'e Kalangala tuli bamukisa mulungi okubanga wano bwe tutuuse weewa munnamawulire waayo nga yatambuza amawulire yakunga abantu enkiiko buli kimu era nga ye mukulu kaleeta omuzindaalo tukoleremu ng'engeri gyakikolamu ate tweyongereko mu maaso ali ku SB4 Media nagala ekintu kimu subscribe likinga sharinga video eno tulambudde Kalangala olunaku olwaleero muganda wo oli wangeye ekitegeeza nange ndi wangeye Katakke Sebwema Kalangala nga ye munnamawulire waayo akumanyi kati kekana akazindaalo lugendamu amanda 6 era ekangezeeko mulabe what is it true nange ebintu bino byetaaga omumanyirivu ate ndyose nange nembeera ne kumanda nandigambye kakati ate tugende tugagule ne buli gyotebuka kubeera steady bintu n'obikola ngo mulimu guyinza okugwawo kakati abo bangwako kati bandya sente zange baazirya mu bagambe
nasasula esente zange omusajja ndi muzeeya ani oli maani n'olwensonga eyo sebo mbasonyiwa alo baganda bange bwena mbategeeza kyona kyabakulu abakulu abakalangala village tujja kuba n'olukuŋŋaana oba olukiiko oba olukulaato tweyanziza otyo bwokola wafunye mu mulimu gwo guno mu kigundi kyolina ekitiibwa kyokuba nga gwe ow'amawulire ku Kalangala tebatera kunsasula benangira tebasasula betera okulangira banfoolinga luli nakugamba nja kuwa bwe nti ate nazirya sente nazirya olina basabira busabizi omuvubuka ali eyo nga tayagala kukola tulaba nti emyaka gikuzekuzeemu nayo kyakola omulimu guno omuvubuka ali eyo ali Kalangala nga tayagala kukola omugamba ki nga tuwumba omuvubuka nga ali ku Kalangala kuno bajja wano nembaga bannange guno omulembe gwetyaga kukola n'olwensonga eyo gamba kubeera mu matatu genda okole n'omuwa akalimu n'omugamba genda okole akalimu ako n'agaana okubanga ensimbi etono naye ng'ekisinga mbakubiriza wano nabagamba naye muva mu matatu mugende mukole osanga akalimu kali abo ogamba erimakwabo n'agaana okugenda okole tweyanziza nnyo kalenzi kakosa sula ziri sente z'obanja bali obasonyiwe nange nsabira nno zibeere nga ziweramu omanyi nange nyinza okubeera nga ndi awo nga nange obanja 3 zizino tuli ba TV tuze babuuzaako jasi ati ombuulira amanya go nze ndi musajja ndi muganda wo muziranga eyo Ssebunya ekifaanire nina olupapula simutuwandiange temulidde kantu kubanga mbeera n'emicungwa wano mugende wali mujjeko newakubadde mitototo wali emicungwa jangu jajja otutwale tuli bamukisa nnyo mukisa kuba omunamawulire atuwadde ne ku micungwa tugende tulyeryeko neffene nekati amanda gajja kutuggwako jajja tukazeejo kasoko kajjeko tewali muleza inosi tulabu for me amanda gaggwako omulimu ne gujja eno ye pikipiki yo emicungwa giijo mugyeko jako kanzijeko naye Michael naffe tusanyuse tuvudde Kampala jajja Kabuye Ssemboga nteeko mugamba ngenda mugamba Kabuye Ssemboga Kabuye Ssemboga ate okola omufaanana Kabuye Ssemboga jajja Uganda kati amayiti obeera taata wange kubanga Kabuye taata wange agino micungwa
Ayinza ekyongera baganda bange. Katukwerekereze tulambuleko ku bifo ebirala. Kasa tutegeddewo. Kasa tutegeddewo. Akanyonyi. Mwanyinaze Adija ali awo ekyengera. Tumireko Kabuye Sembogga nti njagala ajjeko eno. Tumulabe ntumireko muganda wange Lusango bayita Nampaji. Tumireko mwanyinaze wano Ebutende bamwita Sala Nakibirige. Ntumireko mwanyinaze bamwita Tereza Namusoke abira Kalagala. Yaje bamala abo tukwerekereza. Kakande mutabani wange ali Kalagala k'enkozi. Okay, tweyanziza katukwe. Nti n'ekisingo ekirungi. Mwebale nnyo bannange ate okunkolera bino ebimukoledde. Tweyanziza. Abaddizeewo. Amina. Naye wanneemu not true for me. Our name Amugodi Sebunya Omugeye muzukuru wa Kabajja. Tukira koziseyo tweyanziza nnyo tweyanzeke tukyali Kalangala tulambula Kalangala nage subscribe liking sharing ano tuvudde ya oyo mukulu namawulire akwasaganya ebyamawulire byonna wano ku kitundu Kalangala oba ku kizinga Kalangala tuli Kalangala sese tulambula bantu bayo SBF Media tugusa ensonga. Omulungi ali ku SBF Media wano tutuuse mwena nga tuli Kalangala tuzza kulambula ku bantu beeno bye bakola bavuba batya obuzibu ki bwe bafuna naye nga neeyungako nga tugende tugireko n'abavubi b'emwena tuli mwena tuli Kalangala ku kizinga ky'e Kalangala tuzze kumanyisa ggwanga wamu n'okusomesa eggwanga ebinnyanja by'olya babivuba batya ebinnyanja by'olya babijjawa neeyungako tugende bavubi baayo batubuulire engeri gye bakikolamu SB4 subscribe SBF Media tugusa ensonga straight away tugende basajja bange. Ngateekamu amafuta naye nga wiiki gye bagenda mu mazzi kwetali balekayo mitwala abajeekera mugagga w'abantu bagenze nabo. Kati buno obutimba buba bwaki babukola muki olumana nso kunnyonnyola. Okay, ali ku SBF Media tuli Kalangala tuzze kulambulako ku basajja bano engeri gye bakolamu emirimu gyabwe tutuusewo omukulu yeeyamye olunaku lwaliro tulambuza n'otubuulira bavuba batya bakola biki tubuuzeeko basebo mugye baleko kale nawe gye bali kale sebo kino kyoleka kibakola kibayita batya kwanika butimba bubeera bubisi tuba tubutereza nga tubuzigye mu mazzi busobole okuddayo buvube. Muvuba mutya tuzze kumanya engeri gye muvubamu. Tuvuba envuba ennungi eyakkirizibwa era bwe buno obutimba bw'olaba era tubutwala ntubutega ntukwata ebyennyanja ebyo ebikulu ebikkirizibwa mu mateeka. Mubutega butya obutimba buno? Tubutega nga bw'olaba tubwanika omwadde eri nze n'enzira eno ne tubuteeka mu mazzi tutya ne bukka mu mazzi ne bukwata ebyennyanja. Tunyonyole wano we tuli bayitawo batya?
bayitawo mwena nga wavubira bwetuvubira era guno gwe mwalo gwetuvubirako. Guno gwe mwalo omukulu oba waliyokko omwalo omulala? Waliwo omwalo omulala omukulu ogusinga ku guno. Kuba tulengera wali nga bantu tebaliiwo ate wemuvuba ebyennyanja bino wemubituusa wemubijjayo gye muvubidde mubituusizawo? Tubituusiza ku mmeeza eyo bukogo omudaala then ne bigenda mu kimeeza ekikulu kiri ekya gavumenti. Bikoleyo ki? Gye bikuumibwa okusobola okuba nga biri fresh ono bisobola otwalibwa mu factory. Ekyennyanja mukifunako ssente nga mmeka buli kyennyanja? Ekyennyanja omuvubi omugagga omuvubi kisinzira omugagga gwokozesa. Buli omu aba alina enkozesa gyakozesa abavubi be. Kati gwe olina omugagga wo oba gwe mugagga? Nina omugagga. Yena nnyini lyato lino? Esebo. Gwakusasula mwezi, akusasula lunaku, akusasula pa kyennyanja? Ansasula pa kyennyanja. Olunaku osobola okukwata ebyennyanja nga bimeka? Kisinziira buli lwovuba wabaawo ebitambula ebingi waliwo ebibeera ebitono. Tukusanze oyanika butimba nga otugaye toyanika butimba. Kati omala okubwanika ki ekiddamu? Omala okubwanika nsooka nempumulamu nenzeyo mu mazzi nentega. Olunaku otega emirundi emeka? Olunaku kiziko teweryazamanyiza anti tosobola kukola mirundi ebiri obudde buba butono. Wotega bwoti kimalayo eddakiika aba ssaawa nga mmeka? Mutega ki? Mutegera wano kumpimpi bagenda ddala mu mazzi mugawala. Tega mu mazzi agaliko okukka wansi. Okumanya nti wano waliwo wansi mumpimalayo muti kuba tulina obudomola wano banga kulabeko. Tulina obudomola kati nga kano gabeereyo ateekako omukuba laba mukwano okuba kibandooza ngo si mu mita kati akadomola kano kemuteekayo wansi kati ngamba wansi okumanya distance eri wansi tukwota kwa chogamu yakawini chamuyagala wano sawe ino kati musobola ng'owuga osobola okukkira n'okwatayo ddala wansi nagubirawo kisinzira mu mazzi kimugano osobola mugabi amanyi gabyawo naye ng'omanyi okuwuga akubeera omuntu nagwayo nze goze bwende sawe ino nayagalako omumanyi ono gumbi oyo muwanda bantu ababeerawo ku mwala batuyamba goma ambo yagala ko byangamu ebyetu bali golomola bati makwatali buli omu akwata nga kufa lidye ngamusindika kachumbyo okusindika gwe kugolomola kachupe yalindo kati ndo bayita lyato ki bali ebisimba kasasura ebisimba manga ttaano nawo bali unyanga nasuni waliwo eryato bammayi bataro kayolo vale kayolo tegawuma lisobola okujja gaberayo bali kiseno kaseni ayagala kibutabeeyo newano lijjawo nelitikke emmotoka neligitwani eryemikwano lyemakwano mukulu natosombamu oge mukulu omulungi ali eyo tuli baita bakasenyi tuli mwena ku kizinga kyekalangala tuli kalangala tuze kulambula ku bantu bekalangala tujabanga tutambula mukko yonna kalo joli ero wali okubayimbi ono muyimbi oyo lakidubi nga mayaya ani amolo yali ate ebidiba biweddemu amazzi ebinyanja tobiyagala ubirema kwano gawenyaoma amba babe bigazo laba nze ndikunya gazo alikitroma egazo amba motoka bagoya motoka nakofa wamwabbi tusibula abantu
tusaisa otubuuza lwako tomuvuze mukulyato katira eri alioma matini namuwawa libeerayo zensolo bigolomola luma akubeera nganji andi okusindika busindika busindi libeera bulungi ekiyayo ekyo jayo munsawo eryatu kyetuvende nekyabayenje yamwe kolesereze bawamma zibeerayo tugolomole eryato amma tugolomole eryato liruddawo lino ogenda mu nyanja tugenda mu nyanja mubeera buutu laba omunaalo ku busiibi aliko SB4 omukulu tusanzeyo omukulu ku kizinga eno ayambadde zero new HIV infection omukulu kategeeza kyakagambo ako kagambo kale kandibaddenga okulwanyisa akawuka siriimu naye ate batugamba nti ku kizinga mulwala nnyo era mbu obanga weetaaza okulaba balwadde ba HIV basookeeno bandibadde basibukeeno lesi tebasibukeeno tebayita kuti basibukeeno bw'omuntu bw'afiirwako omuntu gwe ng'abadde ali ku lukalu okwandibadde ng'okunoonya emirembe kizinga kuba ku kizinga tebaliiko nti oba ono omulwadde basimulwadde kiromu bakitwala kyabulijjo olwekitwanga kyabulijjo kati abantu tebababoola kuba kati oli ebiseera bisinga mubajja tetamumanyi mufaako mulwadde naye nga tamanyikiddwa naye ate bw'atuuka eno ajja ali mu mbeera bw'atuuka eno ageba ali ako ku byennyanja naddamu nanyirira byo newadde waabwe ogamba ebyennyanja binyiriza bibakolera bulungi nawe byolya akanyiriro tetubirya ate n'emirimu gye twasoma kati eddagala dde mulijjawo balifuna bw'olijjawo kinyambaza tushate kale omukyalo wange basawo bakolamu kati t-shirt zibeeramu ebitongole bijja buli kitongole kikola t-shirt batekakoleko ebifaananyi z'okutunga ekyo atengereko kuginaza situti zibeeramu Okay, tuyazo tutangazaamu baba bakugambye nti gye mugende omutavaayo nako unokwata kukwasa omuntu bwati ovaawo nako sibe kiri muganda abandi bunanga abantu bavendiga batuuka eno kyaba tomanyi bimufaako ate bwatuuka embeera gy'abaalimu abaayo emanyi ekyabaali abaliwo naafuna emirembe nale ku byennyanja okusanze okanika mashini eno gwokola mulimu kyeno nze supermarket agaba tose kugasiba epya kuddabiriza tunambi okay tweyanziza katweyongereyo ozaako naye ddagala linyigire webeeremu muganda wa bazunze zengatandika yatugamba tulembeke abakati wano oli mukulembeka naye irembeka ndikuyambako Media tuli Kalangala
ala wetuli bayitawo mwena mwena bi mwena bi batusokedde eri mwena bi wano omulimu omukulu ogukolebwa omulimu buba okusaabaza abantu ku mazzi kale kino kyemuliko kiki tuli mu kwanika wano butimba muzivubawa tutatuzibwa mu nnyanja kati gwe akolanga ani wano babuli muntu wabatanga tulabe nze kale ndiwo wano eryato lyange ibyo owe na boso lyange kati ate galyagaliwali gyonna gamukulu wange naye nga muyambako kuba ntikamanyikiramu amaziko kubanga kikola maziko emyaka bidaka abakazi amekoza ideka abana bameka batugamba balunnyanja mu luzanyo balunnyanja tetuzaala eyogira nnyo babalimba gira nnyo ng'omulunnyanja abalunnyanja tetuzaala nyo babalimba naye abaana yakufira musanvu oyo ye mukyala mukulu aliwo gaserebe atambula mudamu wawe bagamba yeserebe alina tambula mutamu tulengera amaato agamu galiko namba puleti agamu tegaliiko olaba puleti zaako namba puleti ezo gavumenti yazireeta oluvanyuma lw'okuba nti abavuzi balikubawaniro okutandika okuwera kati gwe eryo lirina namba puleti namba puleti eriya kati omwezi wa omusuka omwaka giri mitwalo okulira lolo kizinga kyekisira kiriranye wano oba biiki ebaliranye biiki waliwo olutoboka waliwo eyo waliwo neeri eyo biiki weri waggulu wali biiki ezo zikyalindira waliyo kampu david eri waliwo mbozi eri eri kampu david saidi eri ebirungi kibe wakoledde ku mwalo guno ebirungi byenfune zikwate okubyogera kunkwe otubuulira naffe tetutamu amanyi agakula kubanga mbuza lwayo singa ebirungi bikulako olwayo byenfune kati buli munnamawulire togenda kunteekamu nti sente ate gavumenti yennyini etunuulira gwe tutegeeza abo buli bakolaki kati tubuulira ebibi byofunye ebizibu nga nze byenfuna biri ku bavuba obubi gavumenti abavuba obubi eyagala okubajja ku nyanja naye terina kyebategekedde ere bajja batetekerera etya olwayo omuntu aba ng'oyagala omugoba mbudde esooka muwa mulimu gwalina okukola ate yo gavumenti egobako ab'envuba embi ate terina ki ebawa nti oba munnanga obutimba bubuno mbukuwadde onaasasula va mu nvuba enki babule kuba baki bakube nze nenzikiriza nti olwayo amajega simabi mulimu abagafunidde mulimu abatakoze abatafunye mulimu ababonaabona mulimu abatakola batugaa nti abalunnyanja mumanyi okuwuga kumanyi okuwuga muganda wange sizanyira ku mazzi bulya naye sizanyira ku mazzi era omuntu takulimba nga nti manyi okuwuga najjawugira ku nnyanja lwaki bonna abawuga abagenda ebweru okuwuga mitima kyebawuga mu ennyanja zikuwuga togigezanga nako yatukuwira nze sikizanyiraku sokoleke gwomubiri maze emyaka 17 era ebaafu yange ebeera waka naabira waka naye byokwoza mbu naabire ku nnyanja naye kuliko abaguzi kwebali kwebali ono omanye okugamba jatubuuze kwona omukulu atugaye tusajja muyimbi era bakusausembere ok olukabe omanye okuwuga osobola okuwuga okuva paka mumakati g'ennyanja eyo nsobola okuwuga paka ate oba tomanyi okuwuga nsobola oluga nti ogwemanyindi wa wano gwe balinawo
Nze muyimbira wano. Oyimba nyimba. Nyimba neyimbira byange. Nyimba nga style nyimba hip hop raga. Tutandikira ku neyimbira byange tuyimbire. Tuyimba kirogera kuyimba. Oluyimba lwengenda okuyimba. Baluyita mbazunze. Mbazunze. Lwani. Oluyimba lwange. Tuyimbe. Kati nyimba nga goddamu. Wengamba ati mbazunze. Goddamu oti mbazunze. Wengamba ati kalakate. Goddamu oti kalakata. Twende. Bazunze. Kalakate. Gwe. Monday to Sunday zali kubipande tomuza wakakande maduka ngagadde lwai muziju desu wani jabawadde mulidde musigedde mulidde mutegedde bawulidde mutegedde mbakubye mutegedde bazunze owo zunza mani owo zunza mani tuyimbe yolulala toyina bimba lwa muntu mulala gwosobola kuyimba neyimbira byange ng'olukyusiza tuyimbe. Feel the body man from Uganda. Gravito mutujuze ndi mubanda. Mada tabu gwe zasinga okumanya njala gweruma ku dunia, zasinga okumanya nnaku yosula kadeya, zasinga okumanya bloka wezikoya, zasinga okumanya kaongo ebakagoya, okuiza genda va blood obosaga, okufisa mu byenkola kwe kubitandika, okwagala kufunya ku byange egwoba okyoka, okusala kama joteke atujja kweriga lwana buli mbeera embi nino kimega, ebizibu binyewe mbise kuva emituga, gejja bugejje buli bukya sijja goga, abulira nga tanyagala kuno ajja kwetuga, sansanya busansanyi kaleke ekyoga, mbe mundasi ya music kyo mpito mukyega, naye kola nnyo ofune ekyo ntege emitega, abakopereze nnyo kanajja keriga. Chokoleke, wala recordinzeko oluyimba mu studio? Nalicordingako gye luli. Wakola video? Video nkyali gikola. Wayimba luyimba kimbazunze? Nayimba oluyimba baluyita kalimo kange. Nenyimba nimbazunze nalo gye luli. Okozesa manya kimu kuyimba? Nkozesa Brother Francis. Brother Francis, oli mu Brother? Mu kigo kyawa? Ekigo? Ogamba ati Brother abeera mu kigo? Mu kigo ky'abakonsitayo kubanga ndi musajja mulokole. Ate oli Brother? Ate ndi Brother. Tukwerekereze gwe. Tweyanziza. Okay. Omulungi abaddeko tubadde Kalangala ku Mwena B nga tubadde tusinzidde olunaku olwaleero nga bakulu tubabuuziza kuba tubadde batuwelokamize bulungi nnyo, batubulira emirimu gye bakola ne batubulira biki ebibatawaanya. Gavumenti abamusebe bakonyeeko ako tusibye nti era nga ebituukiriza beeyagala balina kyotatubulidde batugamba nti abantu beno mulwala nnyo kikyo mbu mulwala nnyo oba musujja oba mbuto. Abantu bene tebalwala nnyo naye ekiwa omuntu okulwala kiva mu ndyaye. Ate emisujja ensiri tezibaluma? Eno teri nsiri, teri nsiri, ate teri bulwadde bwa mbwa. Oli obulwadde bwaki? Oli obulwadde bwaki? Eno gyeri ndwadde za musujja ezo, senyiga ezo eziwona zeziriyo. Okay, tweyanziza nnyo gwe wena wenaajo osinzidde okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tubadde side zeno Kalangala ku Mwena Island oba ekizinga kye bayita Mwena ng'ebikolebwayo basajja bavubi, basajja bakozi ba mirimu era bavubira ddala ne baba nga bayimiriza eggwanga lyattu Uganda okubeera nga tusavinga ebyennyanja bye tulya eyo gye tubeera. The SB4 Muzukulu wa Kabajja, beera bulungi. Subscribe, likinga, sharinga, BDM. Beera bulungi. Wena.